الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمتنا مجفوغا واجتيب الله سبحانه وتعالى أتيابك سزانغا تشاري بلامو mbalamusako n'ekiramuso ekyasinze okubeera ekyebbeeyi abawuliza ba Pearl FM 107.9 ekkola ly'omuntu wa bulijjo nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akyali omulamu ng'okyasobola okwogera ebigambo bino byogere, gamba nti alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Nga webaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga akyakuwadde obulamu ne famire yo, kubanga amazima matuufu bwe webakawo oti manya nti ekyo bakiyita mautu sughra, okufa okutono. Akyali omulamu webaze Allah subhanahu wa ta'ala. Mwebale kubeera nga mwekumira ku radio yammwe, radio ey'obusiramu gye bayita Pearl FM 107.9 ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ennaku z'omwezi ziri ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa April mwaka 2025. Ku kalenda yaffe ey'obusiraamu ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogwa Shawwal omwaka 1446. Gwe wenna atasobodde kusiiba sitati manya bumanya nti zigenze. Teri mwezi mulala gw'osobola kusibiramu sitati. Abazisiibye gamba nti alhamdulillah, nga wasobodde ozimalako ziba nnaku 6 mwezi mulamba. Naye osobola osanga omuntu agamba nti wallahi mbadde nakasiibako 3, mbadde nakasiibako 4, laba ate bangambye nti wasigadde 2 nga badde ennaku ezisukka 29. Naye sawa zino ng'omuntu agamba nti bane ennaku nga zimpeddeko, wote wojja okubeera mu maaso ga Allah nga akubuuza ebibuuzo n'ogamba ye Allah wampangaza emyaka 8, kijja kitya okubeera nga saasobola kusoma Qur'an? Kijja kitya okubeera nga Allah saasobola kusaddaakanga? Batugamba nti omwana Adamu watuuka mu kaseera nga ali mu kufa, agamba nti rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Asaba Allah subhanahu wa ta'ala mulindiikirizamu nezibe eddakiika 2 asobola okusaddaaka abeeremu abo abasiimiddwa. Wotyo wojja okubeera ibada y'okusiiba ennaku 6 wetyo we yatugenzeeko ng'empeera Allah agenda kubalanga gwasiibye omwaka mulamba. Nsaba Allah abeere nga abasiibye mwenna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala empeera tajibamma. Nsaba Allah empeera tagitumma nammwe abatasiibye. Nsaba Allah basobozese ibada endala mutandika okubeera nga muzikola nga mukyayina akadde. Lunaku lwa Monday tuba ne programu yaffe naawe osobola okusoma Qur'an. Naawe osobola okusoma Qur'an. Programu eno ekuleeteddwa aba Twahira Islamic Center Online School. Twahira Islamic Center Online School dino ly'essomero eryavaayo okubeera nga likusomesa ekitabo ekitukuvu Qur'an ng'otandikira ddala okuva mu Yasaruna. Gwe wenna atasomangako Qur'an omukisa weeguli ng'osobola okusomera ku ssimu yo. Abasomesa ku Twahira Islamic Center Online School tubayina nga ate batendeke. Omusomesa asobola okukusomesa nga takambuwalidde, nga akusomesa mu mbeera ey'ekitiibwa, ey'omukwano, ey'okuzzaamu amaanyi. Abantu abasinga beesonyiwa okusoma Qur'an olw'okuba nti abasomesa baali nga bakambwe. Twahira Islamic Center Online School ffe tukutegeeza nti tugenda kukusomesa, teweeraliikirira. Teri agenda kukuba, teri agenda kuvuma, teri agenda kukakanya. Gwe ky'olina okukola jangu otandika olugendo olw'okusoma ekitabo ekitukuvu Qur'an. Jangu otandike olugendo olw'okuyiga amateeka agafuga Qur'an. Jangu otandike olugendo olw'okwongera okukenkuka mu ddiini yo ey'obusiraamu. Kyannaku nnyo okuwangalira gy'owangalidde eyo gwomuyiza wa Pearl FM nga tomanyi kusoma kitabo kitukuvu Qur'an. Twahira Islamic Center tugenda kusomesa
nga tutandikira ddala okuva ku yasaruna tukutwale mu Qur'an ne koose endala tuziina nga swala, olulimi Oluwarabu n'endala nnyingi. Tusomeseza ku nkola eya WhatsApp, eya Zoom n'enkola eya Google Meet. WhatsApp osoma ng'omusomesa tukuwa omusomesa nga wuwo n'akusomesa wekka ku nteekateeka ya WhatsApp, n'enteekateeka ya Zoom wetyo weeri, n'enteekateeka ya Google Meet wetyo weeri. Gwe ky'olina okukola, njagala omuyiza wa Pearl FM kwata essimu yo kati gw'atanneewandiisa. Abeewandiisizza nga mwatandika olugendo lwammwe olukubeera nga musoma ekitabo ekitukuvu Qur'an ne Twahira, mwebale. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala empeera gibawe. Okwerekereza ku myaka kuwa bize bw'oliko n'ogamba nedda kantandika olugendo lwange olw'okusoma Qur'an, mwebale. Gw'atannatandika ananga akakisa tukakozese. Oleme tuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tewasobola kusoma Qur'an, nga wallahi tewakyali chance, nga tokyalina chance ya kubeera nga oyiga okusoma Qur'an nga olabye sitati abasinga we zaatuyiseeko. Nkakasa bulungi bangi nnyo tebaasiibye sitati. Nze mbalina eyo mikwano gyange twagezezzangako okubeera nga tubajjukiza abagamba ngenda tandika wiiki ejja yonna. Wallahi zizino zigenze. Ne Qur'an wetyo wojja okutuuka mu kaseera ngo Allah ali mu kujja mu mwoyo, kubanga bannange leero oli mulamu, enkya osobola okubeera nga toliiwo. Tandika olugendo olw'okusoma Qur'an, fune essimu yo kati ya smartphone otubipingeko kati ffe tugenda kuddira, oba tuweereze WhatsApp message ku namba zino wammanga. Ennamba esookera ddala eri 0708 wandiika 38 zaako 46 sembyayo 04 0708 wandiika 38 zaako 46 sembyayo 04 oba 0773. Ennamba zino banne muziwandiike mutandike olugendo lwammwe olw'okusoma Qur'an ne Twahira Islamic Center Online School. 0773 wandiika 19 zaako 44 sembyayo 82. 0773 wandiika 19 zaako 44 sembyayo 82. Mwana wattu otandika okusoma naffe ku Twahira Islamic Center Online School, koosi gy'omalako tukuwa certificate ey'akamalirizo. Twahira Islamic Center Online School bannange gye njogerako eri mwaka gwa 5 ng'esomesa abantu ekitabo ekitukuvu Qur'an. Tegenda kusookera ku ggwe. Tusomesezza abantu ne tubamazaako Qur'an ne bamalako yasaruna ng'essaawa zino bali mu jjuzu ez'enjawulo. Naawe osobola okubeera ng'abo abayizi ne bukya ku makya abaali bakuyita buyisi haji ne bagamba oyo kati yafuuka hafizu, yafuuka hafidhati. Abakuyitanga buyisi hajati ng'essaawa zino bakuteekako n'ekitiibwa ky'obwashekkati. Atasobodde kubeera ng'owandiika namba za simu eyo, nkusaba genda ku Play Store odownloadinge app yaffe ya Twahira Islamic Center obeere nga weewandiisa. Genda mu Play Store ayina essimu eya smartphone eya Android, gendayo obeere ng'oteekamu ekigambo Twahira Islamic Center. Application ogenda kubanga ogiraba. Gidownloadinge ogende ku register. Wonna amala okubeera nga ogenda ku register weewandiise. Bajja kusabayo emitwalo 2 gyokka egy'okwewandiisa. Teekamu ennamba koyagala sente ezo zive. Teekamu ennamba gy'oyagala sente ezo zive. Oluvannyuma bagenda kubeera nga bakugamba nti bagenda kukontaktinga mu budde obutono. Bakontaktinge otandika okusoma naffe. Nabagamba okusoma naffe kwa layisi. Emitwalo 2 gyokka oba weewandiisizza, emitwalo 4 oba osasula sente za mwezi. Buli mwezi tukyajinga emitwalo 4 ku nteekateeka ya WhatsApp.
then ku nteekateeka ya Zoom ne Google Meet naye ebisale ekitandikira ku nnaku z'oyagala okubeera ng'osoma. Ky'olina okumanya tulina enteekateeka ng'osoma omusomesa ng'omulabako. Eyo ye Twahir Islamic Center Online School maze okubeera nga ngikunnyonnyola. Ali mu studios olunaku lwa leero mukwano gwo Sheikh Kimala Akram, director wa Twahir Islamic Center Online School. Olunaku olwa leero tulina omulamwa olunaku lwa leero mu studios. Njagala twogere butya woyina okutandika okusoma Quran. Butya bwoyina otandika okusoma Quran mu ddakiika zino. Njagala tutandike omulamwa gwaffe gw'olunaku olwa leero, naye oba osobola funayoko kakalaamu n'ekitabo nga woli mwazikaalizo bino birinza okuyambako gw'atannatandika kusoma Quran. Ekisookera ddala gw'ayagala okuyiga okusoma Quran ky'olina okubeera nga otegeera nti ogenda kutandikira ku ngeri eno ennyangu nga yeyokuyiga ennyukuta ez'Oluwarabu. Nga woolaba nti omuntu yenna anaayiga okusoma Oluzungu waba mwana muto bamutandisa mu alphabet C eno wansi, era abasomesa aba nasali nkakasa ogwo omulimu be basinga okubeera nga bagukolera ddala. Era omwana bw'omulaba nga mweno mu secondary afuwa Oluzungu oba mu class zino ezawaggulu ng'ayogera Oluzungu akola ki? Omanya nti omusingi eno gwali mulungi. Kye kimu ne mu kusoma Quran, omuntu anaagisoma mu butuufu waayo omanya nti yagiyiga atandikira ku alphabets. Gwe wenna we twogera ku Quran nga tonnagitandika, njagala okimanye bino wammanga olina okubeera nga obimanyi. Ate olina okubeera nga okimanyi nti ogenda bifuna wonna nga weewaddeyo. Kwe kubeera nga ogenda kuyiga alphabets ez'Oluwarabu, ffe ze tuyita hurufu al-hijaiya. Hurufu al-hijaiya ezo mwana wattu ze nnyukuta ez'olulimi Oluwarabu. Kasita ogamba nti ogenda tandikira ku yasaruna, ze nnyukuta z'ogenda otandikirako, ng'esookera ddala alifu, baa'u, taa'u mpaka ku yaa'u. Ezo ennyukuta mwana wattu obanga ozimaze, njagala okimanye nti mu kuzisomaako kye kigenda okuyambako okwongera okunyweza ku lulimi lwo. Nti ojja kulaba ng'omusomesa ono ali mu kusomesa atannatuuka ku kigendeerwa kyo, kubanga nkakasa osobola okugamba nti njagala kutandika kusoma Quran naye ng'ate togisomangako. Togenda tandikira mu Quran mwennyini, ogenda tandikira eno wansi. Era y'ensonga lwaki nabagamba nti okusoma kino eno kya bbeeyi. Era mu nsi muno obanga tosomye okosebwa. Y'ensonga lwaki ni aya yasookera ddala okukka mu Quran, Suratul Alaq, essula ya 96 verse esookera ddala mu Quran eyasooka okukka. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam, iqra, soma. Ng'amugamba kusoma ki? Bismi rabbika alladhi khalaq. Yamugamba kusoma. Ekyo mwana wattu kyongera kubeera nga kitulaga nti etteeka Allah subhanahu wa ta'ala liyasooka okussa mu Qur'ani lyali ligamba kusoma. Kati gwe omusiraamu wenna ng'owangalya gy'owangalya naye nga tosoma, omanya okosebwa nno ddala. Teri asobola kineeno katukiteekeko mu business eya bulijjo nti tosobola gamba nti nno oli mukugu mu kino nga tewakisoma. Tebasobola kubeera nga bakuyita professor nti oba oyo omusajja mukugu nnyo mu kkanika kino, oba oyo omusajja mukugu nnyo mu kino nga tewatuula wansi n'okifiisiza budde n'okisoma. Nabwe kityo gwe olina ayagala ofuuka omukugu mu Quran, omanya nti olina tandikira mu kusoma. Mu kusoma kuneeno ebiseera ebisinga abasinga tebakimanyi nti okusoma Quran yadde ng'oli mu yasaruna ofunamu empeera. Okusoma Quran, okusoma yasaruna nga gwe musingi ogutandikibwako. Ezo ennyukuta ze mulaba zojja oyunga n'omusomesaawo nti alifu, ne muyunga nti batta, qad, kaana, ja'alu,
fiikum ng'ogenda oyunga manya ofunamu empeera era Allah subhanahu wa ta'ala n'akutwala ng'oli mu mbeera eyo ey'okuyiga okusoma yasaruna Allah akuwandiikako nga gwe ayiza okusoma Qur'an olw'ensonga niyayo yakuyiga ki kusoma Qur'an kati Allah akututte ng'okyali ku musingi guno eno era w'omaliriza ekyo kyolina okuzzaako yasaruna kitabo kiwanvumuuko kisobola n'otwala n'emyezi egiwera 3, 4, 5 okusinziira ku skedule nga ggwe n'engeri gy'otambuzaamu emisomo gyo wakati wo n'omusomesa oyo akusomesa ne bagamba nti naawe osobola okusoma Qur'an w'omaliriza nga wakamalako wooti yasaruna tukikakasa essuula nga wakamalako yasaruna ezitandika Qur'an ate essuula mwana wattu mpanvumuuko ng'oggyeko al-Fatiha kubanga essuula esooka mu Qur'an bitartib oba oddako suratul Baqara essuula ekyasinza okubeera nga mpanvu mu Qur'an w'omalako yasaruna eyo si gy'olina otandikira abasingawo amalako yasaruna waaba alina amahabba atandikira eri nedda ojja kutuka mangu olina tandikira eno wansi ku suratul Ikhlas gy'obadde ng'oyita qul huwa Allahu ahad ku suratul Falaq gy'obadde oyita qul a'udhu birabbil falaq ku suratul Nas gy'obadde oyita qul a'udhu birabbin nas ezo ze ssuula z'olina otandikirako n'ojja ng'oyunga olugendo lwo olw'okubeera ng'oyiga okusoma ekitabo ekitukuvu Qur'an n'ojja n'otuuka ekitala no-upgradinga mpola mpola era mu hadithi entuufu rawahu Bukhari wa Muslim hadithi eno kyenjagaddemu nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ahabbul a'malu ila Allah adawamuha wa in qalla omulimu ogukyasinza okwagalibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala gwe mulimu nga gugenderera neguba mutono gutya nti gwosobola okwera bano ng'oli mu kusoma Qur'an ng'okyali mu yasaruna ojja olaba nojja n'otandika ng'osoma essuula emu essuula 2 n'ogenda nga ate ezo essuula zo zibadde nyimpi n'otuuka ekiseera ng'omusomesa tasobola kuwa ssuula namba akuwa aya 2 akuwa aya emu it is okay yani tekiyina buzibu as long as ogenderera nakyo nti omuntu ata asimbudde leero n'agamba nti ngenda kusoma Qur'an n'ayiga saruna n'agimalako n'atandika n'okusoma Qur'an waba ajja asoma aya emu buli kanako omwezi guggwako ng'alina aya 30 aya 30 ago tegaba matono mu kusoma ko Qur'an oba osinga bangi nnyo banene abatannatandika nga bagamba nti bizibu nti wanene mucho kyetwagalamu ku pointi yange gyenzirako okubeera ng'osoma mpola mpola era obanga otandise okusoma Qur'an sikuwagira kubeera ng'osoma speedi tosoma speedi soma mpola mpola ensonga yaffeeyo endala soma mpola mpola abasinga wamalirizaako yasaruna abayagala genda speed nti seeka guno mwezi jagala maleka ejjuzu namba onogujja maleka ejjuzu namba seeka njagala leero ompe aya 10 kyanjagala aya nedda osobola okuba ng'olina target naye ng'omusomesa ono ali mu kusomesa ali mu kulaba nti nno wanaakuwa aya ennyingi zijja kukaluubirira olw'okuba nga wawuliriza essuula namba n'ogikuba wali eri tekitegeeza nti nno osobola n'okugisoma omulundi gumu ate n'ekirala woba ng'owulidde omusomesa oba bano abasomi ab'enjawulo be tuwuliriza nga basoma speed gwe nawe teweeteeka ku speed eyo nti nawuliriza omusomi waati naye ng'ennyukutazi Al-Fatiha yagisomedde mu ddakiika emu agoliza okuba nga tonnatuukayo eyo era ensonga lwaki okusoma Qur'an bitartil kyabeeyi ate omwana Adamu asoma Qur'an bitartil oyo mwana wattu afuna empeera mpitirivu nnyo kubanga aba agisoma bitadabburi mpola mpola bagamba slow but sure mpola mpola nti abantu gye bakulabira nti noyo nga asoma
asooba gwe kisookera ddala mu kusoobako ogenda kuba ofunamu empeera. Era ensonga lwaki ne Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratul Muzammil essula ya 73 aya ya 4 n'atugamba warattilil Qur'ana tartila. Qur'ani eno tuba tugisome mpola mpola. Isookera ddala mu ddoboozi nga likkakkamu n'okubeera nga totambula sipiidi eyo kubanga tojja kumalako. Bw'onaagamba nti ogenda soma sipiidi mu kusoma ku Qur'an togenda kubeera ng'oteekayo ebirowoozo ku nsobi z'oba oli mu kukola. Togenda teekayo nsobi, togenda kubeera nga oteekayo birowoozo ku nsobi ezo. In that otandika okubeera ng'ofuuka omukugu mu Qur'an be tuyita bamahiru bil Qur'an. Abo be boogerako abagenda okubeera ne bamalayika gwoba olina ttandikira eno mu mpola mpola. Bagamba omwana wabanga anaatandika process ey'okubeera nga atambula tatandikira eyo, batandika kumutuuza nti yawezezza emyezi emeka, nti 5 4 kati tumutuuze, nti emyezi emeka kati 6 aba yanywedde. Awo ng'atandika okubeera nga ayavula agenda okukoona omwaka nga n'okutengerera nga kuwedde ng'asobola n'okubeera nga atambula. Ne mu kusoma ku Qur'ani wootyo olina kutandika ng'otengerera n'ogwa ensobi nga mpitirivu. Kati okubeera nga ensobi ezo ozeewala olina okusoma mpola mpola mu kusoma ku Qur'an. Ekirala mu kusoma ku wano Qur'an ng'oli mu kugisoma ng'otandika togenda gisoma ng'osoma bituufu. Ekyo tekiriiyo. Abasinga balowooza nti olw'okuba yawuliriza omusomi oba seekawe ng'ali mu kumusomeramu alowooza nti agenda kuzzeera bituufu. Kalla, tekisoboka. Ogenda bisoma omusomesa akulage nti kumpi byonna byabadde bifu, gwe toggwamu maanyi. W'obanga wabizizza nga nniyayo gwe teyabadde yakugwera nga ogegeenya Qur'ani ng'ogijeregera nga walwanye mu kulwanako ate omusomesa n'akulaga nti mulimu ensobi, toggwamu maanyi kubanga ofuna empeera buli harufu gy'osoma mu Qur'ani. Ekyo tujja kubeera nga tukiraba. Era ensonga lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi rawahu Muslim n'atugamba mu hadithi eno kyenjagaddemu nti walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alayhi shaqqun lahu ajran. Nti walladhi yaqra'u al-Qur'an, n'oyo asoma Qur'an wa yatata'ta'u fihi ng'agiinamu okubuusabuusa ng'ananaagira ebintu bikaluba, wa huwa alayhi shaqqun nga embeera emukaluubirira mu kusoma Qur'ani ye, yani atambulira mu nsobi. Buli wazza waako omusomesa amugamba ebyo bifu. Abamu n'abasomesa abamu eyo baba bakambwe gye mutera okubeera. Kati omusomesa n'akambwe n'agamba bino si bye nakuwadde. Aba ne bagamba nedda teekayo ebirowoozo ng'osoma gundi, abamu ne bakambuwala. Naye ffe ku twahira ate ffe tugamba si wetyo we tubeera. Nti ogwo oba osoma Qur'ani ng'onanaagira, kuba abamu ekibatiisa okusoma Qur'ani nti seeka bizibu bisobola okubeera ebizibu mu ntandikwa, naye gye tugenda ate bimala ne byanguwa. Y'ensonga lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam basooka kumunyiga nga tamanyi byagenda kusoma. Bakanya mugamba nti iqra, soma, wallahi nga tamanyi, ne bamunyiga. Naye nja kugamba newe olisoma Qur'ani tolimusinga. Newe mulisoma Qur'ani mwenna, ffenna mu nsi naye tulisoma Qur'ani tetuyenkana ya mubaka sallallahu alaihi wasallam. Tetusobola jenkana. Naye nga byasooka kugaana ne bamunyiga nti wano mu kusooka kikkirize kigaane, bigenda sooka bigaane, bibeere nga bikaluba, bibeere ng'olaba nti nno totambula, otuuke n'ekiseera oggwemu n'amaanyi. Abasinga awo shayitaani weetuwangulira, n'otuuka ekiseera ng'olaba nti naye seeka wange ye talaba budde bwe nteekamu, abulaba
naye tagenda kugamba nti tugende maaso ng'osoma bifu. Abasinga batandika n'okubeera nga batandika okuvaluwinga Qur'an gye bali mu kusoma ne ssente. Gagamba seeka ye talaba ssente ze nsasula. Nsasula ssente buli mwezi. Nsasula ssente ku ssomero buli mwezi. Osobola okuba ng'osasula buli mwezi, ng'era ng'osasula buli ttaamu, ng'era ng'osasula buli kaseera, naye Qur'an tetugivaluwinga na ssente. Era nze nnyina abantu b'entero okubeera nga ngamba nti Qur'an tesobola aya emu weete ya Qur'an gy'oyiga, wallahi tosobola gigeraageranya yadde n'akawumbi. Aya egyo tosobola kugigeraageranya yadde n'akawumbi k'essente. Kati gwe tonyooma bigambo bino by'oli mu kusoma. Nti webanga bikalubye tobivaluwinga na ssente, toggwamu maanyi. Era hadithi gy'eggwera omuntu oyo nga ananaagira bikaluba, atambulira mu nsobi buli kaseera, aleeta waako omusomesa n'amugamba nti oyo waaka mufu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba lahu ajirani, ayina empeera naye mu kugisoma, ayina empeera bbiri, ayina empeera ey'okunanaagira okulemererwa, n'abeera n'empeera ey'okubeera nga ali mu kusoma Qur'an. Ani atayagala kufuna mpeera ezo? Mbagamba bannange, tukyali ku Pearl FM 107.9 ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Tuli ku program naawe osobola okusoma Qur'an, ebeerawo buli Monday sawa 11 paka sawa 12 ez'okumakya. Ng'eteereddwa mu Center Batwahira Islamic Center Online School. Abaavayo kugamba nti Qur'an naawe osobola ogisoma. Nga wooteeka mu ssente abaana ne bagisoma, naawe osobola ogisoma. Teweenyooma. Nze nkakasa okukakasa nti toli wa bulijjo. Abantu bangi nnyo baakunyoomanga edda nga bagamba toligaggawala, essaawa zino ssente toziyina. Jjukiramu edda abantu nga bagamba nti gwe tolibeera kineeno, tokirya essaawa zino eno, kuba kwekkiririzaamu. Jjukiramu edda nga bakwogera nti gwe temuligaggawala, gwe tolibeera kineeno. Nze nkula erinnya lya Allah, abasinga be baayogereranga essaawa zino Allah yabasitula. Eriyo sheekh omu eyagamba nti abaana be baayitanga abasiru tebabitegeera mu class, ate kati be basinga okubeera nga b'amaanyi. Kati naawe abantu basobola okubeera nga bakuyita nti tosobola kusoma Qur'ani, wallahi ne bukya ku makya nga gwe omu ku bagendwa okubeera nga bayingira ejjana, ng'ekigenda okuyingisa ejjana yali Qur'ani, ng'ate watandika ogisoma ng'oli mukulu, nga bye wakola ate eno mu kutandika eno mu buto, Allah nga si byasinziiddeko, ng'asinziidde ku Qur'an eyo gy'osoma. Mukyo kyenjagala mu poyinti eno nti mu kusoma kwaffe Qur'an njagala tukimanye nti mu kukaluba kwayo Allah subhanahu wa ta'ala agenda tuwa empeera. Allah subhanahu wa ta'ala agenda tuwa empeera ey'okubeera nga tuli mu Qur'an okusoma Qur'an. Ky'olina okukola gwe wenna muwoba ng'oyagala kutandika kusoma Qur'an, olina okuteekamu amaanyi na buli kaseera okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Buli kaseera kufuna Allah akutaase shaitani. Shaitani tesobola kwagala ng'osoma Qur'an. Ate shaitani tegenda kujja ekweyoleke. Abasinga bagamba nti shaitani ate nze gye sirabyeko, aminal jinnati wannas. Omuntu asobola okujja n'akumalamu amaanyi nagamba nedda, gwe tolaba ssente z'oteekamu, gwe tolaba budde bw'oteekamu, n'abeera nga akudimotivatinga nga bakiyita mu luzungu, n'akumalamu amaanyi n'otuuka ekiseera nga toyagala kweyongerayo kusoma Qur'an. Naye nkugamba ebigambo byange bineeno nga tugenda mu adhan nti bannange lwana nnyo nga w'osobola Qur'an ne weekaluba etya osigale ng'osoma. Lwana nnyo nga w'osobola osigale ng'oteekamu amaanyi, yadde nga seeka akugambye nti bifu, yadde seeka akugambye nti mulimu ensobi mu waaka gw'osomye, yadde seeka kubanga abasinga tuteekamu obudde n'osoma n'obeereyo n'olivayizinga ne weekweka n'okwekweka n'obeereyo ssaawa zo nga 2
nga weeteekera kubeera ng'owaayo waakawo eri omusomesa ogenda okuwaayo waaka eri omusomesa nga wallahi omusomesa akugamba nti byonna bifu n'okubamu akafaananyi obudde bwonna bwe wamaze n'obulaba ng'obudde bwe wayonoonye obudde obwo tewabwonoonye obudde obwo tewabwonoonye gwe ky'olina okubeera nga otegeera mu byonna mu kusoma ku Qur'ani muneeno togenda kuviiramu awo ne w'oba nga obadde osoma aya emu yokka togenda kuviiramu awo ate wenjogera nti togenda kuviiramu awo ziba mpeera zogenda ofuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Programu eno njagala eteeke kalicha mu bulamu bwo enkola ey'okubeera nga ewaka tufuluma bufulumi twaligikomeza nga ffe abasiraamu. Lwana nnyo okubeera nga tonnafuluma wakaawo osooka osome ku kitabo ekitukuvu Qur'an. Ekyo nno nga nkimaze tuli mu programu naawe osobola okusoma Qur'an ng'ereeteddwa aba Twahir Islamic Center Online School. Nagambye gwe wenna ayagala okusoma Qur'an nga togisomangako ate gwe ayagala okweyongera ku ky'omanyi mu Qur'an, Twahira yakuleetedde enkola ennyangu. Mbasaba muwandiike ennamba y'essimu eno. Omwezi guno gugenda tandika omupya. Gutandike nga naawe omanyi okusoma ekitabo ekitukuvu Qur'an ng'otandise olugendo lwo. Wandiika ennamba y'essimu eno. Enamba esookera ddala eri 0708 wandiika 38 zaako 46 sembyayo 04 0708 wandiika 38 zaako 46 sembyayo 04. Tubiipingeko katikati oba oyagala okusoma Qur'an oba gisaving otereko salaamu ku WhatsApp ffe tugenda kunnyonnyola. Olunaku lwayo lujja genda okuziba nga wobanga oyina n'ez'okwewandiisa nga weewandiisizza leero. Nabagamba oba oyinamu okubuusabuusa mu nkola yaffe ya Twahira tuyina ebibiina ebyokusooka okugezesa ku saaviisi zaffe n'ozirabako. Mwana wattu mu kusoma kwaffe kwonna ku Twahira tukuwa omusomesa nga wuwo, ekyo tokyeraliikirira. Ne woba nga oyina mukyalawo ng'oyagala bakyala be baba bamusomesa, Twahir Islamic Center tuyina abasomesa abakyala bagenda okusomesa abantu bo. Enkola twagikuleetedde gwanaagaana. Weerezawo katika WhatsApp message ku 0708 wandiika 38 zaako 46 sembyayo 04 0708 wandiika 38 zaako 46 sembyayo 04 oba 0773 wandiika 19 zaako 44 sembyayo 82 0773 wandiika 19 zaako 44 sembyayo 82 oba genda ku Play Store odownloadinge app yaffe ya Twahir Islamic Center weewandiise app yaffe bagiyita Twahir Islamic Center. Ekyo nga nkimaze bannange nga tweyongere n'omusomo gwaffe mu ddakiika zino entonze tusigazzaayo, njagala tukone ku nsonga eno emu. Gwe wenna n'asoma Qur'an njagala okimanye nti mu kusoma Qur'an kuneeno mu kutandikaako kimanye buli nnyukuta gy'ogenda okusoma mu Qur'an ogenda gifunamu empeera. Empeera ate nga si mpeera emu, empeera 10. Empeera 10 buli nnyukuta emu. Wentegeeza ennyukuta sitegeeza kigambo. Ekigambo kye kiba kikola amakulu. Ennyukuta gy'osobola okusoma ng'ogatta ku nnyukuta endala zisobola okukola amakulu. Wentegeeza ennyukuta nga olaba A, B, C, D
nga olaba alifu ba otau kati mu Qur'an ezo ennyukuta ze tugatta ne tufuna ebigambo ebyenjawulo nti alhamdulillahi rabbil alamin kati ennyukuta zokka eziri mu kigambo ekyo mpitirivu kati bw'ona asoma Qur'ani kikakase buli nnyukuta gy'ogenda osoma ogenda gifunamu empeera hadithi ya rawahu Tirmidhi omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasan والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف موانا واتو من قرأ حرفا من كتاب الله muntu yenna asoma ennyukuteemu mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala afuna empeera ng'empeera ezo mpitirivu nnyo zaafuna ze zize nabagambye hadithi eno kyensinga okwagala mu kiba nti la aqulu alfu lam mim harfu tebategeeza nti nno alfu lam mim ye harufu nedda bategeeza nti alifu eyo ba harufu mpeera 10 laamu ezo harufu ezo mpeera 2 mimu ziba empeera 10 ne zifuuka empeera 30 just mu nnyukuta ezo kati gwe imagine kiri kyembagambye nga tonnafuluma wakaawo nosooka nosoma Qur'an ne weba page emu lozo osobola gifunamu empeera mmeka tewaliwo ogenda kusanga baraka ezo tewaliwo ogenda kusanga mpeera ezo ziri awo okujjako mu Qur'an era ensonga lwaki bagamba faqra'u ma tayassara soma ky'osobodde kati gwe osobola page gy'oba osoma osobola aya 2 z'oba osoma naye mbagambye tova waka nga tosomye mu Qur'an kubamu ekifaananyi just bismillahi rahmani rahim eyo nno nayo aya namba ku suratu al-Fatiha eyo yokka eyina empeera ezisukka mu 10 ndowooza ng'osomye al-Fatiha kati gwe imagine amanyi Qur'ani nga wonna ebabikula omanyiwo kitegeeza osobola okuba ne target nga buli kanaku osoma ejjuzu ng'eriyo bannaffe abaakuguka mu Qur'ani nga buli kanaku asoma ejjuzu ti omwezi kati guguno gugenda okubeera ng'oguggwako naye ng'ali mu kummalako Qur'ani naawe osobola teweenyuma osobola ddala okufuuka omukenkufu mu Qur'ani ng'abantu baali balowooza nti tosobola kyenkusabira kiri kimu yine dduwa Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nuru sudurina wa jala'u ahzanina wa dhahibu humumana kyensaba Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani agikuwe kubanga Qur'ani nayo tujoogerako Allah tajiwa buli omu amazima matufu Allah tajiwa buli omu yensonga lwakimba nabagambye mu bigambo byange nga tutandika programu yaffe y'olunaku olwaleero nabagambye nti nno lwana nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwe Qur'an abala gibasabira ssente gwe teeka mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala agikuwe abawuliza mwenna Pal FM 17 tandika leero olugendo olw'okusoma Qur'an otandike n'ennyukuta emu alifu ba'u otandike n'ekigambo kimu nti alhamdu lillahi rabbi otandike wootyo ogende ng'ozimba olugendo lwo olw'okubeera nga oyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese atuteeke mu bantu ba Qur'an nensaba Allah subhanahu wa ta'ala atwanguyize ekitabo ekitukuvu Qur'an programu ebadde eyitibwa naawe osobola okusoma Qur'an ng'eleeteddwa abatwahira Islamic Center Online School njagala okubeera nga mbategeeza nti programu eno ebeerayo buli mande insha Allah ne mande ejja nsaba Allah atusinkanye tubeere nga tweyongeyo ne programu yaffe mbasaba nange tugende ku mirimu gyaffe tukole lunaku lwakola nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abawiza ba Pal FM nsaba Allah atere baraka mirimu gyaffe nensaba Allah subhanahu wa ta'ala wiiki eno agifuule ya mirembe mu bulamu bwaffe mu famire zaffe mu bizinesi zaffe nensaba Allah subhanahu wa ta'ala buli ayina kyaplaninze mu wiiki eno nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akimuteeremu baraka nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli ayina ebbanja nsaba Allah
alimumalire. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Nsigadde nze Sheikh Kimalaka ku Twahira Islamic Center Online School. Musibe bulungi mwera.